Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagambye president waffe gye buvuddeko yatuula wansi ne ttiimu n'ayeekengera obulamu bwe. Mujjukira bulungi bwe baali baziika omukulembeze waffe eyafa nga bali ne bannusifa kansala w'ekazo Angola. Omwogezi wa Nuupu Joel Ssenyonyi yavaayo n'ayogera n'abagamba nti ennaku ezo President Kyagulanyi yabagamba nyinza okufa era abasajja bye bampeereza byonna munnange biyinza okukola ki okubeerawo nyinza basooka okufa. President Kyagulanyi yali anyumiza bakulembeze banne n'abagamba ebigenda mu maaso ne byendaba obulamu bwange buli mu katyabaga. Owekitiibwa Joel Ssenyonyi message n'agikomyawo. Wenna Munnayuganda njagala okutegeeza Kyagulanyi Robert Ssentamu okuva akalulu kaggwa azze atiisibwa era ng'aweerezebwa message ezimutiisa okuva ku nsonga z'Abannayuganda era ne mmakage bazze abasajja abatategeerekeka bwe beetoolera ku kikomera n'embeera endala ez'enjawulo bamakanika abakanika emmotoka ze ab'enjawulo ne lwakuba bamwagala ne bajja ne bamutegeeza nti ssebo abasajja bajja wano batuwa ssente okulaba nga tukyusa emmotoka tuteekamu embeera yonna ekujjawo. Ekyewuunyisa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagula abantu ab'enjawulo okulaba nga bamuwa obutwa naye Mukama n'ataasa abamu ng'emitima gyabwe gikyali mugumu. Gye buvuddeko waliwo amawulire ge mutaategeera. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mumulaba ennaku zino n'ebbanga lyonna ayina obusungu bungi ku bintu ebimu ebigenda mu maaso, kubanga buli lwatuula ewaka yeewuunya n'agamba lwaki abange be bakola kino. Mwegenderese omukulembeze waffe okuva lwe yava mu kibuga Amsterdam engeri gy'ayogeramu musajja mukambwe ennyo tasalwako musale lwaki awendaga. Nze mirasanafu nzija ne mbagamba kubanga drone zange ziraba. Wuliriza emboozi. Mubadde mukimanyi nti waliwo bannaffe abamu abawa ssente abantu okuvuma Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga penge ne peegi ye waliwo abagiteekamu ssente. Akakundi akamu kali Boston awo akalala kali UK okulaba nga omwami gwe bayita omwami ono mubadde mumulya Saddam Sennoga eyeeyita Godfather ng'era bamusindikira ssente mission eno erimu ne Muhammad Nsereko okulaba nga banafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era najja ne mbagamba mwegendereze baana bawala ne baana balenzi bwe mulaba ku peegi ya penge bonna basasule era mission gye baliko okulaba nga ba 5 penge befuula aba defending ensonga naye nga kirala olukwe lugenda lutya. Baganda bange nyabategeeza Kyagulanyi alina amataka ag'enjawulo. Najja ne mbagamba we twogerera ettaka lye erye Kamwocha okulisemakookiro bapanga abanyamulenge okulaba nga balitwala. Era mu kino n'amataka ag'enjawulo messages yasembayo funa nga bamugamba weesonyiwe ettaka ekinaddako jja kiraba. Bobiwine musajja mugumu Katonda yamuwa omutima. Era abasajja bano waliwo lwe bakanyuga n'amasasi mu nju ye Magere. Abasajja bano buli kiro n'owulira ababalusa amanda wabweru olw'okubeera nti alina omukyalo omukumu ne famire ye bano abanyamulenge ne batakoma okwo ne bakola kino temwali kikoze mwami Museveni. Abasajja bano okumanya babi. Yoweri Museveni mubi, Muhoozi mubi ne gavumenti ye. Okimanyi nti abasajja baleeta n'ebyawongo ne babiteeka ku maka ga Kyagulanyi Robert Ssentamu. Najja ne mbanyumiza abano abasajja bajja e Kamwocha nga baagala okusimbawo ebintu byabwe. Bobiwine bamukoze buli mikolo okulaba nga bamuwuuza. Kyagulanyi Robert Ssentamu ne banoonya abantu abagabe bagalooza nti bamuliraanye bafeeyo bamuwa obutwa okumanya ekyasembyeyo. Era mwagale nnyo Kyagulanyi. Mwagale nnyo Kyagulanyi. Kubanga abakuba muntu wakatima kati niyali gambye basulago kambiveeko. Kanyende nkola ebirala. Wulirisa.
bannanga abantu sibangu. Abantu sibangu omuntu ne bw'omwagala. Okimanyi? Uliriza. Waliwo olukwe baali bapulaninze. Waliwo omukyala afumba mmere awo Kamwokya. Bakitegeera nti Kyagulanyi olumu atera otumyayo emmere president ne ba Edi Mutwe. Omukyala oyo ne bamuwa ssente ensajja. Ne bamugamba igwe kyetwagala kye kino. Naye omukyala n'agamba nze nzite Kyagulanyi. Nze nzite Bobi. Awaawo. Naye omukyala tetumanyi gye yalaga bwe yagaana okukola ekyo. Ne kati talabika Kamwokya. Abafamire bamunoonya tebamanyi gyali. President Kyagulanyi okumanya ensi nzibu kati kanjabye abantu abaali mu lukwe olw'okutta Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa Uganda. Bannange ngenda boogera. Bannange nze oba munkyawe. Ekikwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu miraasanafu nabagamba bannyinaze sigenda kusirika. Lisiti kangisome. Luno olukwe lunene. Gwe Munnayuganda bw'ensija n'enkulabula. Ne tubagamba nti abasajja bali bubi Robert Kyagulanyi. Essaawa zino baagala okulanga Kyagulanyi afa. Era banoonya buli mbeera ekuba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Era nategeezeddwako abamu ku bambega ba Museveni be yateekawo ketta Kyagulanyi babiri babagobye. Ne babagamba mukola mulimo ki? Omusajja n'agula ettaka n'azimbawo n'ekikomera nga tetulina kye tumanyi. Bagobeddwa. Kaziwe Bashiri ate omulimo akyayina. Kaziwe Bashiri omulimo takyayina. Bashiri Kaziwe abasajja muwozi yamukubidde n'amugamba owaaye ssebo. Obeera otya mu constituency eyiyo ne bazimba mu office n'otatugamba. Kaziwe takyayina muli. Bashiri Kaziwe era bamumusanga ng'agudde eddalu temwewuunya. Bino byonna nzize mbibagamba kati ngenze ku nsonga enkulu. Mbadde nsaba gwe kigenda okunyiisa bye ngenda okwogera mukwano gwange nkyawa ku lwa Uganda nkyawa. Tulyesange Emagombe toyimpa kati kanjogera abantu bano be bawa ssente okulaba nga Kyagulanyi Robert Ssentamu afa bunnambiro. Era mukwano gwange oba omumanyi oba ndi mukwano gwo nze mu miraasanafu atatya biduduma mu miraasanafu yasala leerwe eyajja